kyaddaaki NTV ekomyewo ku mpewo. Jjukira NTV wamu n'emikutu emirala egiri wansi wa NTV baali baagijja ku mpewo, naye olunaku olwaleero NTV ezzeeko era tosubwa okulaba akawungeezi olwaleero. Tosubwa eggulire, mukimanyi bulungi nti NTV erina eggulire eddungi erinyuma okulaba, n'olwekyo tulisubwa olwaleero NTV ezzeeko ku mpewo. Baali baggalawo emikutu egy'enjawulo egiri wansi wa NTV okugeza nga Spark TV nayo baali baagijjako, Dembe FM eyo leediyo nayo baali baagijjako, wamu ne KFM nayo baali baagijjako, wamu n'olupapula lw'amawulire oluyitibwa Daily Monitor nalwo baali baalusiba nga baalusitopinga nga terukyakola. N'emikutu emirala egy'enjawulo egiri wansi wa NTV baali baagijjako egy'enjawulo naye bagizizzaako olwaleero, era abakulu mu NTV bavudde ne bannyonnyola nti egyo gy'otannaba kuddamu kuwulira oba kulaba ku TV eyo kimanye nti bali mu byuma batereeza gigenda kuddako bulungi nnyo. N'olwekyo akawungeezi njagadde nkubuli tokasubwa olwaleero oba eggulire eryo eribeera ku NTV tolisubwa olwaleero olw'ensonga ezzeeko ku mpewo olunaku olwaleero. Bw'oteekako TV yo n'onoonya TV zino ez'enjawulo ze baali bajjako nga NTV, Spark TV n'obeera nga toziraba, ki ky'olina okukola ku TV yo gy'olina ewaka? Osobola okuddamu n'osooka n'osaakinga buto TV ezo ne ziddamu ne zeeteekamu buto, n'eyo TV weba yaviiramu ddala ebeera ejja kukomawo bulungi. Naye ng'ekikulu kya byonna gwe kyolina okumanya zizzeeko ku mpewo, naddala NTV ezzeeko ku mpewo bulungi nnyo. Kyekyo